Praise Mumbere mutuuze we Kamokya mu ggombolola ya Kampala ey'omu Masekati. Ono okusoma kwe yakukomya mu kibiina kya 7 nga kino kyaddirira kitaawe okufa embeera y'obulamu n'eyongera okukaluba ekyamuwaliriza okuddukira ku luguudo. Mbeera ne maama naye nawe tubeera era nga baagala tugobaganyawo nengine ate nga yenza omukulu ewaka nga sina kyakola then ne mugamba leka asuke ngendekowa eyo njiye naye nga tamanyi gyenda. Wano we yafunira omuzira Kise yamukwata ku mukono n'amagasa okugenda okuyiga eby'emikono kyokka olwatuusibwa gye yali alina okusomera yabeerayo katono n'addukayo. Oluusi nga sibyagala nabyagala kubanga yali anzije nga mbula gye mpulira emirembe. Ate oluvannyuma yapondooka n'asalawo okukakkana afune kyasobola okusoma era yamaliriza yenyigidde mu kuyiga kukola migaati kw'ossa n'ebyokulya ebirala wansi w'enteekateeka eyatandikibwaawo omukulembeze w'eggwanga emanyiddwa nga Presidential Initiative on Skilling the Girl and Boy Child. Bantwale wakasala n'akasolinga bulungi n'angamba bulungi n'entegeera ekintu ky'obulamu ekitambulamu. Enteekateeka eno egendereramu okukwatizaako abavubuka b'omu nzigotta okubaako eby'emikono bye bayiga okusobola okweyimirizaawo. Okuba kyenyinga from what they have been to good people, it's not easy. Tubaleeta nga babbi nga bamalaaya nga babadde n'emize egy'enjawulo. Olwaleero abali mu nteekateeka eno beekenneenyezeddwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'emikono Uganda Vocational and Technical Assessment Board UVTEB. Bano bakuguse mu kukola engatto, okusiba enviiri, okutunga n'ebirala. Assessing these candidates in the skilling centers helps first of all to bring in some inclusivity, and when you align with NDP4, all Ugandans are meant to be having some employable skills. Akulira ettendekero lino Sarah Tuliareeba agambye nti enteekateeka eno eyambyeko mu kukendeeza embeera y'obumenyi bw'amateeka mu bitundu. Naye bava wano nga bakyuse ng'omwana asobola okweyimirizaawo asobola okukola engatto ze n'azitunda n'amalako olunaku nga ayinamu emitwalo gye 2 oba 3. Enteekateeka eno era tesosola wadde abaliko bye baasoma. Ne balabako bannaabwe nga teyagenderako ddala mu kibiina naye ate nga ali bulungi nga yajja n'asoma n'atandikawo akaduuka ke atunga engoye n'azitunda era tubeera nabo aba degree. Badde siina kyenkola nga oba ofunyeyo wopoota webityo funayo just kasente kakubezaawo mu lunaku. Within the first 2 months, I had enough skills to get my very first job in a small salon next to me. And it's been helping me develop customer relations. Abayizi abawera ddala 400 be beekenneenyezeddwa oluvannyuma lw'okumala emyezi 6 nga basomesebwa mu ggombolola 5 ezikola Kampala.